bw'otunuulira ebibajje bino oyinza okulowooza nti mulimu gukoleddwa basajja olw'obunene bwagwo n'okuyoyotebwa kwe biriko so nga si bwe kiri. Bino bikolebwa bakyala abasalawo okwegattira mu kibiina kyabwe basobole okweggya mu bwavu. Bano abasangibwa mu kifo ekimanyiddwa nga Railway Business Community Workshop ekiri ku kyalo ekimanyiddwa nga Kejura Railway mu disitulikiti y'e Masindi tubasanze beekejja nga abamu bapima mbaawo, abalala nga bali mu kuzisala, abalala nga balanda, ng'ate abamu babadde bawawula bibajje ebimaze okubajjibwa n'okugattibwa. Okwekejja kuno gye kukomekkerezebwa kuvamu ebibajje ng'entebe abaana kwe batuula mu masomero ssaako n'ezaawaka, ebitanda, emmeeza n'ebirala. Abakyala bano awamu basukka 7 ng'okutandika omulimu guno basooka kwejjamu kya kugutunuulira ng'ogw'abasajja bokka era nga gusobodde okubawanirira n'okukyusa obulamu bwabwe naddala okweyimirizawo mu by'ensimbi ate n'okulabirira waka waabwe. Dina Byayitaka ow'emyaka 55 yeegatta ku kibiina kino mu biseera ekirwadde ki COVID-19 wekyayogumiza eggwanga ng'olwo amaze okufiira omulimu gwe yali akola. Nkaba nyina omulimu gwange gwe nkaba nkola kyonka embeera ya COVID yandemesa menyo nk'okumukimanyire mbeera nk'okuyabayire nyabugayo nyege nyayirukira omuleigwe. Agamba nti okwegatta ku bakyala bano mu kubajja takyejjusa kubanga asobodde okuweerera abaana be n'okubalabirira mu byetaago ebirala. Omukusigikira nkaba nyina abaana abankusomesa kandi ntalina kikwatibwa mukono obunyazire muleirwe nyayega ebintu byange nkokora entebe nkokora emeeza nkokora ebitabu. Ku bano era kwe kuli ne Olivia Katusiime ow'emyaka 28 ono agamba nti ekibanda kino yakiyingira mu kukuba nfuufu ku mbaawo ng'eno bw'afaayo okugoberera n'okuyiga okubajja era yalwedda n'akuguka. Agamba nti mu kiseera kino kafulu mu kukola ebintu ng'entebe, ebitanda n'emmeeza. Era sandpaper, baisa zinu, entebe, n'ebitabu 4x6, 5 n'emmeeza byonna tukakurawo. Ate ye Shakira Karungi ow'emyaka 24 agamba nti yasooka kukola mu bbaala kyokka nga talina kyafunayo kwe kusalawo kwegatta ku bakyala bano mu bubazzi era ng'omulimu guno gwamubbulula mu nvuba y'obwavu mwe yali atubidde. Nyonka janu karuga mu kyalo okwo nkaba ndi mu mbeera mbi muno omusajja anagire mu nju nyagenda sente zombyalo nyatandika akora mu bbaala baita sente zayanga nyajjani baisiki bandekesa nyatandika akora kale nyatandika kuloleraho abaana twatandikawo n'obutebe bwaitu. Bano si be bokka. Neza Mukatusiime ow'emyaka 3 ku kibanda kino akolawo nga mukubi wa nfufu ku bintu kati emyaka 3 kyokka omulimu guno gusobodde okumuyimirizawo n'abaana be 3 oluvannyuma lwa bbo okubasuulawo n'adduka. Nsobwere kulolera efamire yange bw'okuba ndi single mother, nsobwere kusasula abaana bange school fees. Ne Christine Kahwa ng'ono nnamwandu eyasigaza abaana 3 agamba nti omulimu guno gubawaniridde nnyo. Nyowe ndi muzaire omu sebana bange ogwakafa kyonka kasukulu fizi nkaya muleirwe ninkola sente zange nindolera abaana bange. Bano bagamba nti emirimu gyonna gye bakola wano bagikozesa mikono gyabwe nga tebalina byuma bibeyambisa okubanguyiza. Mashini tinyina randa tinyina byokozesa timbina Kyonka eno yo sandpaper in fact gwokuba n'okozesa engalo tuweka muno. Twine byokozesa amasini nkati buli kimu kyonna. Kati basabye gavumenti okubakwatizaako bafune ebyuma olwo emirimu gyabwe gisobole okwanguwa. Kayine gavumenti etuyambe tusobole naife okubaho nitukole emirimu yaitu tugenda omu maiso okuherera abaana baitu abatulina. President Museveni otuyambe nkaitu abakazi ab'omuleirwe otuweerezeyo ebyokozesa n'ekyo tufune sente. Bakubiriza bakyala bannaabwe okukoma okwetuulako wabula benyigire mu mirimu nga gino nti kubanga nabo balina obusobozi obukola emirimu egitwalibwa ng'egy'abasajja. Nikyo tukugamba abantu aheera okubalekera bayo emirimu nk'eyo. Emirimu nk'eno nga bwe tubaite twanira pade kusigikira mulimu gwawo kwasiba omulimu ogwo kwasobola sente zingaha. Tujje twekwekanize ko tukole kulunga emirimu eyo n'abaisika baloko mutegaya. Okusinziira ku Benjamin Ochuru ssentebe w'ekifo kino omulimu guno guwadde abantu abawera ddala 380 emirimu nga ku bano kuliko abavubuka n'abakyala. Alaabo tulinaho abayiminyeeto abali mu 18 alimu abakazi 8 then n'abasigazi 10.
then tuinamu n'abagurusi abali mu olulengo lwa abantu 10, then tubamu na abandi abalema abalina obulemu ne bakola toto ya abantu 72. Kyokka n'agamba nti ng'emirimu emirala nabo baliko okusomozebwa kwe basanga ng'ekibiina n'okusingira ddala okubawa ebyuma ebikozesebwa we bateeka ebibajje byabwe nga biwedde n'ebirala. Tulina showroom boni mbali twateeka ebitabo byaitu bino okugenda kwesanga ati saa zino twikaire mu musana ebitabo ebimu byatikire ate ogenda kwesanga omuhendo gw'ebitabo guno nigukoraki nigukendeera bw'ensonga kasitoma wakusanga kirina okuraka nikimanyisa nti win-win negotiation ekwekozereki eremere ntugaruka mu win laws noesanga nti okutunzira ate giveaway price. Asabye gavumenti okubazimbira ekifo we bayinza okutereka n'okukoleseza bye bakoze kibanguyize mu bizinensi yaabwe gamba ng'okwanguyirwa okufuna akatale ak'ebintu byabwe. Emirimu egikolebwa abakyala bano gyoleka lwatu nti kati tewakyali emirimu gya kikazi na kisajja kati nga tusemberera okukuza olunaku lw'abakyala mu nsi yonna gw'akyaleza engalo olw'okubulwa ekyokukola weekumire wekka mu bwavu.